Iwunsikirenga kumpengere oyenda kulya chomu. Kale, Cruise Exclusive kosinzidde okubeera ng'ate ondabira naawe atulabira mu nsi ez'ebunaayira omuli America, UK, Canada, bannanga ab'e Germany mugamba mutya wamu ne France, Australia, Sweden, Switzerland, mwenna abatulaba, bannayuganda abali eyo kansubire muri bulungi nnyo, abali mu Dubai, Dubai yaguddwawo naye olina okuyingira nga vaccination wamma maridadi sana. Derek nkutumiddeko nnyo muna mwenna abaana abali eyo bakyalibanga abali e Dubai kansubire embeera etambulira ddala maridadi sana. Allen Cruz agemanya gena maso obere nga to subscribing nga twawezeze emitwalo 7 kintu kirungi nnyo within less than a month tetunaweza mwaka nga twava ku celebrity track ne tutandika Cruise Exclusive naye muganda wange enjagala gye munjagadde mundaze nti ekintu kyokola Cruise kyamaanyi nnyo nga sinaweza mwaka kweno channel ya Cruise Exclusive twawezadde emitwalo 7 kitegeeza emitwalo 3 kintu kitono nnyo mu myezi 3 gino musobola okinkubira aine tubanga ate tweyongerayo kubanga gye tukoma okuba abangi ne bwe tuba tulese wano omuntu nga wakubira mulango banga wakufuulibwa wakabi kiba kitwanguyira. Kale onakolayo ku show ninako omwana mulenzi muvubuka. He's a producer akoledde kumpi David Lutalo nyizo gamba album ezo album za Lutalo ataddeko ennyimba nyingi nnyo akoledde abayimbi bangi nnyo but later on naye yamala ne yezula n'amanya nti amunango osanga nange nsobola okuyimba. He gave it a shot and guess what? Yafuuka star. Abasinga ne bagamba nti ayimbye mukama we David Lutalo tamukwate ku nkoona ebyo nno nagenda kuba bitunnyonnyola koza bingi nnyo question marks nyingi nnyo akamu kantu kenalaba ku social media akasinga okunnyumira akeyanyumyako kajja nako tunyumiza kwe kuba nti waliwo omusajja yamugamba n'amugamba nti gwe bw'oliyimba n'okuba hit noonyako ekyaddirira ajja kuba naye akitubuulira. Kale lwaki nedda Cruise Exclusive bwe baweeri ng'ate kwesitula bavubuka yatuuse dda very smart in white musajja like musajja muyonjo nnyo naye nga waliwo akantu kenjagala before nga tetunatandika interview eno olina akantu kootero akantu akanyumira mu luyimba lwo toliguleba nti ndi mukaire kanyumira nnyo n'abaana akabanyumira nnyo tiri kubona nti oli mukaire paka ngonzinze mu mugaire lijja kuwanga omudenene iwunsikirenga kumpengere oyenda kulya chomu. Omuntu atamanyi lusongo omudenene kyeki omudenene gwe mbisi gwenjoki kigamba nti tiri kubona nti oli mukaire siri kulaba nti okaddiye paka ngonzinze mu lubugo mu lubugo okay ate waliwo abantu abatamanyi empengere mubulire process y'empengere ya abatamanyi abasoga bali eyo empengere ewaffe busoga kanjogere mu lusoga ewaffe busoga ni duma go bakalanga go bakaza ni bakalanga ni bakola mu empengere nga muzirabu bwito nga muzira bwito empengere ntuufu yeye empengere ate oli musoga mwene andi musoga mwene muna konko empengere mwabatamanyi empengere abamuzuulira nga abasoga bagiyimbako nnyo empengere ye kasooli ng'akaze kati bwakala ne bamumulungula n'oteeka mu sepiki nga temuli butto kadde n'osiika oyo kasooli bwoti paka bwafuuka brown kati bwafuuka brown empengere kati ge buyitanga amawogola lwakuba amawogola gabaamu butto lwakuba amawogola gabaamu butto eno sigamanyi eno sibimanyi ebyeno nnyo okay ogamba otya ndi wano sina tabu naye abantu sibagambye sibeyanjulidde abantu kambeyanjulire banna abatulaba ndina omusajja owakabi ono Allen Cruz ndi wano bampita Yaledi producer mukubi w'ebidongo egamba ali awo ayimba buli kimu kiri munze olabikanga omusajja ow'ebigambo ebitono munaini nabingi wobirabira mu kuyimba okuba oli musajja akuba ku lwali nnyo ndi wa lwali nnyo okay sina kye sikola buli lwe nkusanga bana earphone mu matu bangambye oliza nnyo enjiri mbeera ne ku njiri ndi muntu wa Bible nnyo okay kuva waka mu kyalo ffe tukulidde mu ddiini tuli basajja ba Advent kuva buto kati eddiini twagiyonke tuli mu musaayi bw'otasabaako olunaku ne lugwa osooka newuunya abanayi leero mbadde ki
Tata abadiventi batera okubeera strict ennyo. Tata yakukkiriza okujja mu ndongo eno erisachulo bawe waggulamu? Tata yete yanzikirizaako ne maama. Era maama nakati. Nakati maama wange lwakuba kati ennaku zagenza akivaako. Akasente kajja akaweereza. Nzidda si kyekyo naye yagamba tugenda muleka kuno tumuleka agende eka mu ggulu naye ne mugamba nti eno tuliyo nga mirimu. Ne mugamba guno mulimu. Ate nga Katonda yagamba nti buli mulimu ngenda kuwa omukisa emirimu gyaki gy'emikono gyo. Nga teyayawulamu nti kola guno okole guli okitegeera. So kyova olaba tukola gino emirimu. Era yakitegeera bulungi maama wange gyali akimanyi nti tuli mu kukola. Ebusoga ova ku katundu kyako? Ebusoga nva Jjinja okusooka. Kalo ki? Ebuwenge akalo bakayita Kyerinda. Oba ogenda tuuka Buwenge okyamakaawo nodda Ekyerinda ewa omugenzi Kitamirike yali taata. Kati maama wange yabeerawo. So far wenva. Wafuna ku time esomako ng'omuvubuka ng'abavubuka abalala abaasoma ennyo? Time esoma nagifuna naye saagifuna nnyo. Ekikulu ekiriwo nti nakwata peeni nti saakoma ku kalaamu nene peeni nagikwatako. Kibaitegeeza nayambala ku mpale empanvu naye nga we nakoma awo sijja babuulirawo naye nga empale empanvu najambalako. So naye nga nava mu kyalo nga ndi muto nnyo nenyingira ekibuga. Bwe ntuuka mu kibuga muganda wange natwalako awo ku ssomero ate awo ne mbakira endongo. Wagibakira okyali muto? Muto myaka nga 16 awo. 16? Biri emeka? Biri emeka oba bannaye nabo byadda. Nendowooza oba biri emeka oba bannange. Olwo nga bino ebintu by'okukola obimanyi ebya production? Biri oba 6 awo. Production nga bisibimanyi nze nyingira ekibuga mu 24. Ng'okola mulimu ki? Nga nkanika radio, TV, radio, gy'emirimu egyandeeta e Kampala. Kuba muganda wange byali akola twatuukira mu Katanga Wandegeya mu ghetto y'omu Katanga era street eyo okuva wano ku poliisi y'e Wandegeya n'okkirira aliyo street ekirira mu Katanga okwo gwe nasulanga. Kweyo street nga kuliko obubaawo bungi nnyo kati nga tusula mu bubaawo obwo. So natuukira mu Katanga nga tukanika radio, TV era ebyo ndi kafulu. Era singa obadde TV mbadde nkukanika kati. Bwe baleeta radio ne TV nkutidde okanika ebyo? Mbikanika sirinaako buzibu. Gwe mulimu gwe nasooka okukola mu kibuga. Kati bwe mala ogukola muganda wange yali akuba bidongo ng'akozesa bamukaabya bakiweewa bakizito zaavugo bawulirako abo. Kizito zaavuga naye bali nabawulirako? Zaavuga tomumanyi? Yayimba akatunda yali eyo musajja bakadonkamu. Kati muganda wange nali kaana kato ng'alina ekibiina kati ye emirimu nga gimufuula bize eno kati neyanzija ku by'okusoma. Nagamba genda osololezeeko ssente wiiki ng'emu oli okoddeyo. Ate bwe nagenda nadda kusolooza ssente ku mulyango ku kikaali nga teri amubeererayo. Nantwala nga nze nsolooza ssente nga ndi kaana kato naye nga nkola emirimu gy'abasajja bakulu n'okubasasula nga nze nsasula nga mbwe muwe bweziti ono bweziti esigalawo zitereke. So bwe nti bwennyingira ate ebidongo. Kati bwennyingira ebidongo nensanga mukwano gwange bamuyita Mulongo Charles nanjigiriza ennanga mu bidongo eyo. Ennanga nagiyigira weeks 2. Ennanga ye piano? Weeks 2 nga nkuba ng'oli ne bwajja nga mumunyaawo mukubira ennanga mu weeks. Kodi ng'ozimanyi? Kati kugambye naye sizimanyi. Tozimanyi nti eno si oba nga ebyo sibimanyi naye mu weeks 2 naye mmaze obbiyiga. Okitegedde? Kyengezaako kugamba nti ekintu kyandimu kuva mu kyalo oba okitegeera. So bwe nti bwe nzija. So nakuyigiriza ennanga? Nanjigiriza ennanga. Bwamala okunjigiriza ennanga nentandika obbakubira ku stage ng'olugira nga we mukwano gwange ng'ayimba nga mpita ku mulyango nga mukubira ennanga ku stage. Saawa entandikira ate awo sadda mu radio saaziddamu. Kati we siziddamu ne tugenda Walukagga oyo naye namukolerako. Walukagga nga gwamukubira ennanga era? Bamaze olutegeera nti wali akaana kato kakuba ennanga. Naye ng'eddoboozi awo togezangamu? Nga siyimba nga siyimbirako ddala nga bagamba akaana kakuba ennanga nga buli kibiina kimpita kuba Walukagga yampita Abudumulasi nampita
bano gundi nenkubira ku Mariam ndagira abo bonna nabakubira ennanga nga nkuba ennanga kuba nakuba ennanga batuuka n'okugamba agenda kunsuula eddalo kubanga nkola bye batakolako mu nnanga nga soogiwunzika bwenti nenkuba buli kye njagala nga siraba munnanga kyomanya ennanga ngimanyi bulungi yo nagitegera kyekayo Katonda yagimpa kuva mu ggulu n'agamba genda okuba ennanga so bwenkuba ennanga bwentyo ne bawulira nti oli akuba ennanga ne bampita mwezi gurupu zeggambye kati mba ndiye ate omulala nampita bamuyita Sowedi ng'akolera mu UB5 ne tukola gurupu eyo bagiyita UB5 nga yeekubira buli muyimbi ate ne tudda ate mu kibuga olwo nvudde mu biro ebyomukyalo by'otambula ne tudda ate wano ate ne njiddamu buto teri luyimba lw'essaakubako nga lwafulumya mu myaka egyo mu gundi awo Mariam Ndagire we yazifulumizaawo ne baani kyogamba wona wa bambi bamugambe ezo nazikuba nesyo ya Mariam Ndagire yasemba ya gundi eno giyalangirako ntakyadda mu kuyimba eyo nze nagikuba eza good life waliwo nze naliwo ebyo si byadda nnyo Mariam mukulangirira si byadda good life zitoka ntoko zingenda mu maaso zi bread and butter zolonki zonna fo twazikuba bino byewawuliranga ebigunda by'omwaka simanyi kitobero biki nga bapangisa ffe tukubira abayimbi abantu gyebadde tebamanyi kutidde nze ndongo ngikubye bannanga abayimbi abali eyo oyinza okulaba omuyimbi nga zze leero n'ogamba nti kale kakabadde kaweweevu abadde aleka yalidde obaddewo ssebo si kaweweevu n'akatini ate nkyakugira mpozi ng'okoye tugende mu maaso bwe nkuba ennanga nkugambye nkubye nga batupangisa mu lubiri entukuba enkuuka tukuba ebitobero waliwo n'ekivulu kya biiti kyakola nga bali bakiyita ekyo kyo okimanyi nawe twenkana emyaka bakiyitaani bali bakiyita oluwombo ebyo byonna nga tubikuba kati ffe nga batupangisa buli muyimbi ajja mu kivvulo nga mulina omukubira kati nga tukola practice y'ennyimba zonna era tewali luyimba lwafulumawo nga sirumanyi dukuba ku nnanga nga byonna kuba nze nali lidda alidinga omutegedde kuba ebiseera ebisinga ennanga yetandika ennyimba ezo kati nze nga nze alidinga so bwentyo nenkuba ennanga kati awo wenavaawo nenjika production nakubanga ennanga nga aliyo studio eri namagundi awo yali najja nankumbi kati awo twakoleranga practice kati nga nkuba ennanga olweggulo nenjika studio kati bwe nayiga ne bampita ate mu studio nga bawulira njize production ne bampita nengende namasuba nensangayo Derek Pro oba omumanyi nga yakakuba oluyimba olwo olwa gundi ono olwa Eke nga Derek ayokya give me Eke dinene olweruti Derek nemusangayo awate ne tuzikuba mu studio nemberayo nenkubira DJ Mike oluyimba semba bali bayita Fake Doctor nenkubira Rabadaba mukubira oluyimba ki bali baluyita ndi bannange Sentema si Sentema ndwerabidde ninga lulya lwatambula ninga ndwerabiddemu nenkubira Rabadaba nenkubira abayimbi bangi awo nebeise bata so kati awo nava oli junior producer wa Derek Pro naye siri junior kubanga nagendayo nga mmanyi wagendayo ng'omanyi ani akuyigiriza production full kati nze siri konti ono yanjigiriza buli omu wagenda omuyigayigako kimu nze ebintu byange okuyiga naddala production siri konti ono yakwata nantuuza nangamba kati yiga kyebankoleranga kyali kimu nga tebangubaawo nga ntunulira kompyuta kyekimu kyebankoleranga tinze nga ntuulaawo nentunula byokola kati kasompamu kompyuta nobanga ogenze kulyamu kamere nga nze njigulawo nga nkola byobadde okola so bwenti bwenajjanga njiga mpolampola nengenda ku surface nenkuba kati awo engenda ku surface nenkubira kyali wange gye sikunyumiriza nti nali kyali wa David kuva amabega ebyo byonna byenkunyumiriza nga ndi kyaliwe kubanga okwatagana ne Lutala ate era nali ngezera mukubira nnanga nga bampangisiza tugenda ku bizinga
ng'alina kapapaala ne tugenda ku bizinga. Kapapaala omanyi nti nze nali nkyali mu ssomero. Sabula emboozi. Ati ffe tetwasoma munnange. Mwe mwasoma ne mumalayo. Ffe twayingira tukyali. Kati ne bampangisa ne tugenda ku bizinga. Lutalo nanjagala nnyo olw'ennanga gye nali nkuba. Kuba yagenda osanga emirere gya kapapaala ate nzikuba bubi nnyo. Simanyi zino zigonde zino ze ennyimba ezafuluma ze ayi mukama biki. Ayi mukama. Ebyo ngambi. Tawuni y'ekatwe. Ebyo. Kati ne tufuuka bakyali nnyo. Nakwagala nnyo. Bwe tugiraawo nange namuyigiriza ate ennanga. Era Lutalo se baakuba ennanga. Gwe wamuyigiriza ennanga? Nkutidde. Era agikubira ddala. Kati ne tufuuka bamukwana awo. Kakati ne twebulako awo olwabino nkuba UB5 biki nga nkunyumiriza. Kati bwe nfuna studio ya Surface ne mukubira essimu. Ne mugamba baaba ndi mu studio kati soko gye tukuba eŋŋoma. Teyali mubi ng'ajja. Nga tukuba akayimba akaasooka. Bakayita yakayimba n'omuwala. Bakayita yeggwe njagala. Olisha M. Kati ako ke twasookerako ddala. Ye lwe luyimba twasooka okuba mu Surface. Kakati bwe tulukuba ne lufuluma. Kati David agenda ebweru. Aŋŋamba akomawo aŋŋamba olaba otya tukola studio. Nga mugamba ate ekyo oyogedde bulungi kati ngaddayo ebweru ng'akomawo n'ebyuma. Bwakomawo n'ebyuma nga ampita nga tubirambula byuma birungi nga tutandika double kick. Double kick nga tukubirayo hits. Nasooka kubirayo kayimba bakayita Pretty. Okamanyi? Kamanyi. Pretty be the docket of my life. Nze akigamba nti kyannema okwogera ebyo. Nze ŋŋamba tipita my life. Awo buli omu amanyiwo. Pretty be the docket of my life. Pretty be the docket of my life. Ana yale donnina. Kulina. Kakati ako kayimba ke twasooka okuba mu double kick. Bwe tumala okukakuba. Ne tukuba neziddako awo ate awo tukubye ennyimba nyingi kati myaka 7 ga double kick weeri. Kwata mukatono awo. Osobola ofuna awo gundi n'obikkako. Okay. Omusajja okufuuka omusajja bingi nnyo byayitamu era bingi nnyo byalina okuyitamu okufuuka kikyali. Naffe ffenna okufuuka kye tuli twayitamu bingi nnyo. Tukomye ng'omusajja baleese ebyuma bakoze Pretty Girl. Akayimba kafuuka ensonga. Kakuba nnyo. Kakubira ddala. Ekiseera ekitegeeza Lutalo wasitukidde amaanyi nga mangi. Mubadde mwenna. Lutalo kuva dda se omusajja taddangako mabega. Bwe yakuba oluyimba olwasooka. Taddangako mabega. Omusajja we yasitula eŋŋoma nga y'amaanyi nnyo Brad nga ne bw'okolota tolina gy'omuzza. Tasabu yakikubye okuva ng'ajja. Omanyi omuyimbi gwe bamwawulira nti osobola okujja n'okuba oluyimba. Ne kuba kwawulira kwe kuba oluyimba n'omala emyaka egi nga tolese. Naye Lutalo ye buli mwaka nga banehiti. Ekyo abawagizi bananjulira kuva lwe yajja nga banaki. N'abeeruweero nabo bakimanyi. Lwakuba nga kyoyogedde waliyo amaanyi ate wegasukka. Omusajja oyo olwatukubye eŋŋoma nga banga buli luyimba Lutalo lwassa ku YouTube 1M2. Ate azikubira ddala. Anti kati lwakuba COVID ate watya nnyo. Yaddukamu keruweero eyo neyegogomamu. Naye bwe bateerawo bati wakati tofa tulinayo ennyimba nga 20 nga zo ziwedde. Kati omusajja bw'ati ate n'omwerijjako. So Yaledi mukola Pretty Girl mukoze ne studio yammwe. Akonfaminze nti gwe agenda otandika omukolera. Nga kati oyo twafuuka ba Luganda. Twava ne mu Byakyali. Kali ne tukolagana awo bulungi nnyo. Studio nga weeri ne tukuba zi hit. Bwe tumala tukubye ennyimba nga zi So Nice kwasa ujjuwe onsaanula. Zonna nga gwali ku mapeesa. Ennyimba nyingi kati za Lutalo zo siyinza na kubala kuba nyingi nnyo. Zonsaanula nyingi. Ng'ogyeko eza Lutalo. Baani awo bozza okolera? Kati benze nkolera kubidde abayimbi nga Hiludamani. Luyimba ki? Mwana agenda. Nenkuba zifiye abasajja mwenna mufaanagana. Yaledi yes. Then nenkubira Chosen Becky. Balope. Bayimbi bangi nze mbakubira ssebo. Lwakuba nti ze ndala zenkuba tebazimpa nnyo then ne Grace Nakimera oluyimba kyolwo. Lwa gospel. Lwayirimba ne Lutalo oluyimba ki?
Ndutegedde simanyi okukwata title naye ndutegedde nyimba nkubye nyingi nga si lutalo naye nga bayimbi balala n'endala nzeerabidde so kati bwenzijja muyimbi kigotanakubirako gwogamba nti nga yaledi nalyegombye okolako naye gwe mbadde sinnakubirako muli gwowulira nti njagala kolako n'oyo gayi bayimbi bangi nnyo bayimbi bangi bayimbi bonnabakyala mubakyala ani gwe abajje mukubire y'eŋŋoma zinina eŋŋoma zange kati naye yashiba naye ya spice zinina zosiza kuba wazitereka spice wajjira ne sibakubiranga naye munoonye bannange kuba nammwe muwulira byenkuba munoonye eŋŋoma zammwe manajarojo obubaka abuwulira kali then ye gundi namukubidde Chameleone n'olimba naye terunnagwa oyo namukubidde kati ne nani omulala bayimbi bonna ngenda bakubira ennyimba oluyimba lwe wata oluyimba lwo buli omu yaluwulira and everybody was like abasinga basooka lowooza lutalo fe ba radio personalities ne ba TV personalities temwasooka kulowooza nti lutalo kitereeze mwasooka kulowooza lutalo yawandiise anti badde sinnamalayo twasooka kulowooza nti lutalo yasayiniza omwana lutalo yalina peeni eno ng'omwana alina engeri gy'asengeko ebigambo ne kituwaamu n'endowooza nti oba osanga mwali mugatta obwongo mu kuwandiika ennyimba za lutalo lutalo simuwandiikira kagambo nakamu naye kiti bwe kiti nti engeri gye tuludde ne lutalo ate nze producer we awandiika ndaba okitegeera abeerawo kati buli woba n'omuntu kyova olaba omuntu wabeera nnyo ne bujingo atandika okweyisanga bujingo nayogeranga bujingo okitegeera era omulala wabeera ennyo ne Muzeeyi Museveni walaba gundi vice president of Kenya ng'atandise okweyisa jamba awuba zaki za Museveni ababeera ne bubu so omuntu wobeera naye kkiriza oba gaana wali ebintu by'okoppa ali ne bikuyingira ate nga tomanyi ate nga toyagadde okitegedde nga gwe tomanyi nti kikuyingidde naye nga tokoza ki kati Lutalo awandiise ennyimba nga nze nga mbeerawo nze producer biki kati okujjako ku stage zino zi concert biki naye nga mu studio yebakinga buli kimu so nti weesanga nga woba okoze ekikyo ate ofaananye omuntu so ekyo bwekijja bwekito naye nga oluyimba lwange zina lwewandiikira kuva ku peni yasooka kuva ku kuwuuna okwasooka ati oluyimba osooka kuwuuna so temuli yadde nosaako The Hairs oli mu kibiina kya The Hairs ate The Hairs ate twawukana kati ndi mu The Hairs lwakuba nina management yange ntwala nina manager wange bamuyita Mayanja oyo antwala kasofa kati The Hairs yawummula gavumenti yagiggala naye nga bweriba ewummudde tugenda kuba endongo weebuuza ku Lutalo ng'ogenda otandika okuyimba okumwebuuzaako nti nyimbe saamwebuuzaako kuba oluyimba nze mukuluyiiya namala oluyiiya nenjiyako vaasi eyasooka kubasaluliza ennaku nyingi ennaku oba 2 oba 3 then najja mu studio nga awuliramu akayimba bwe akawuliramu ate yanzizaamu amaanyi yaŋŋamba gwe kano akayimba nga kakabi nnyo olwagira nange nenkamaliza naŋŋamba akayimba kafulumye nempita maneja wange nyajjaawo oluyimba natandika olupromoting so bwe kito bwe kyali tewatyamu nti omukulu ayinza okulaba ng'ate ntandise okuyimba ennyimba natandika ozinkweka ennyimba ze natulamba producer abalala ekyo saakitunuulira nako kubanga omuntu bw'olwa naye omutegeera kati abaludde naawe bakumanyi nti ono bannaye bw'oyambala akakooti akafaanana akake kimuyisa bubi alina omutima omubi so nze Lutalo ndudde naye ekyo tekisobola namunyiiza n'akatimu takiinaako na buzibu era abantu bakimbuuza nnyo bagamba bannaye gwe owedde bakugobye ngamba oli mumanyi oli muganda wange so tuli ffenna paka lasiti first time y'okuwulira olimba ku radio waluwulira wa era wakituwa obwongo kyabutwalawo nti nakiwulira ntya kati ogwo si gwe gwasooka naye wali olwasookera ddala kyesikubulidde nti nga tukola ebyo byonna nali nnyimba nga ni production eri emabega naye kati bwe natuuka nga ndi mu studio awo surface bikyawo nga nnyimba
awo nakolerawo akayimba Nevanize akayimba ako bakayita history nako katambula ninga sinyo bakayita history wandisuzeko nange lelo wandi ako nakolera Nevanize then nali era nakola collabo ne David ninga tezatambula so kuyimba sikutandise butanzi mbadde nga nzize nyimba era ne mu studio nga njiye nyimba nakati nne nyimba zempeza ne nyimba 10 zoyiya zenina nga ziri omweddemu nga ziri ngamba bugambi oba leero nyimbeko ku kano kibula nze okuyimba kugenda kunyanguyira weteekateeka dda enyimba ina oba bimeka simanyi kali ngamba bugambi oba nzijeko ku kano kati olwo Sinado nakafulumya lwadda naluyiya dda ne kati nagambye wayi kanfulumye kano kati naye n'obulala nzijayo kamu ku kamu sikyataana nakuyiiya omuntu atulaba obanga akulaba omulundi ogusooka ayinza okuba akayimba ako ketuwogerako akakufudde ensonga takamanyi leeta naye mbadde nkusaba korasi eyo ogimuweemu kantandike na wano mpandiseyo kano kaleeta kali mu lulimi Luganda mulimu obugambo obuwooma nalina kwagala dde okuva edda sagambanga netya kati kenkufunye nze sirinda nenga tobakinga anti nyumirwa nnyo nange nyumiruddwa labi gye nina nasikira ya jjajja kakasa tolijula nedda manyi n'okuwomya ebikawa kati kolasi mukwano mwenyanga olumya damu abalala mukirire bulijjo manyi eyo gundi yaleeta ye korasi empandiseyo kano kaleeta nze mbadde manyi waddayo mpandiseyo kano kaleeta nedda kali mu lulimi Luganda gonyumirwa nnyo nti wakakubira mu biti naye akayimba ako wakakuba bulungi ebyaddala yaledi nga sikusudiya wakakuba bulungi nekatuula mu bantu kituufu akayimba message ng'olinga yali agiyimba nga byali bikutuuseeko ebyo just nalowooza ku bintu byabeerangawo edda we nasomeranga ng'owandiika kaleeta n'okasuli wabikola ebyo teriya waliwo oyimbye njagala kuwulira kigambo kye mbadde nnyimba nkiwana abangi badde bayimba ddamu akaleeta nze ngenda kuwulira nti awo nali nnyimba mukwano mwenyanga olumya mpandikiddeyo kano kaleeta pandiseyo kano kaleeta kali mu lulimi Luganda mulimu obugambo obuwooma ako nakanyumira nalina kwagala dde okuva edda sagambanga netya awo ngamba sagambanga nedda sagambanga nga netya nze nno nyimba sagambanga nedda bannange nyimba zino nga lwakunyumidde ebintu ebimu okwata bikwate so wakafulumya lolokaloka nenyimba 2 kati naleeta ne Sinado Sinado ke kaliwa Sinado usane ngule muwala baby Sinado gwembadde ninze Sinado muwala linnya lya muwala Sinado ekyo kigambo kya kiri mu bana abagundi bano bazino filimu abasi Mexico abo balina ekyo kigambo ngeno otugamba nti nalulungi eri balina Sinado kalina kijjawo nekitegeeza bannayuganda oluyimba luno lwaleeta olufunyemuko olupafominzeemuko ku mikolo bakuyiseeko biki ebyo oluyimba sifunangamu yadde 2 mba nnimbye sifunangamuko yadde kubanga Uganda enyuma kubanga oluyimba lwaleeta tolufunangamu yadde 10 yadde kubanga nalufulumya mu COVID teri wakizibwa kuwanika baana kati sofa sina we nalingenze nti nyimba okujjako waliyo wamu kyalo yali MOP nga tebannasibala okudawuni owokubiri yampitako ebusegaawo nampayo akasente kali kati nnyo ne tumuyimbiramu nga ye ayagala olwolwoka oluyimba era naluyimba emirundi nga 8 bwangamba ddamu ati nalina lumu kaiva kati nti nina 2 nalina lumu naye nga buli lwendumalaka ngamba duddemu yansasulako bambi naye nga sifunangayoko nti oba ona era abali abalina emikolo bannange batuwe ku mikolo bawe nambayo ngenda baya ya manager kanjikebere wano bannange totera gikwata mu mutwe sigiina mu mutwe enamba ya manager eri 07
ekindwisa banaye mufune ka peni buli omu afune peni waali 0706 42 77 85 njiddemu 0706 42 77 85 buzibu ki bwe waakalaba mu ndongo ng'ogyeko ebyokuproducinga naye ng'abayimbi ng'okubye hiti ng'abayimbi nga kubye hiti abamu asinnabafunamu buzibu kubanga tetunnabeerako nnyawo nti nnabayimbi nze omuyimbi gwembeera naye full time David ate ye tetulina buzibu kati aba sinnabeerako nabo ekujjako era wali abankubira amasimu nga bayimbi kugeza nga Big Guy oyankubira ku simu n'aŋŋamba gwe wakubye tuni amalina okumpeeza ng'eri abali e Germany eyo bakyalibe nga bali mu kunyumirwa nampeeza obuvidiyo kati n'omulala eyankubirako essimu Muzeyi Miesa Akisemakula yankubira nga mpa ku magezi ku kayimba ako biki nga akawulidde bangi nnyo bazze nga Walukaga oyo naye nga agira kati gira bwoti ekitegeera so sinbalinamu obuzibu kujjako nga bo babulina ku nze naye nze sibalinaako. Ebbanga ly'omaze ne lutalo birungi ki by'oyinza okumwenyumirizaamu? Ebirungi bingi kuba nze teri yali ammanyi okusookera ddala nti nze nabeeranga eyo mu bidongo byange nga ndi mukubi wano akafulu naye nga nkoma kumanyibwa bayimbi so bwe yajja abantu ne batandika okummanya nga nkubye akayimba ako akapriti tandika oteekamu Yaledi double kick era lutalo yamanyisa abantu nti ono producer naye asobola okukola ki Yaledi wundi lutalo yagamba n'okugamba nti Saamu Yaledi naawe ayinza n'okuba yali taŋŋambye kubanga ekyo kya Yaledi double kick ate nze nakyogera nkiteekamu naye kyeŋŋamba nti yanzikiririzaamu era olumulala gaana oteeka mu bintu byo nga weeranga abayimbi bamanyi okugaana abamu bagaana n'agamba ssebo jjamu ebirango byo saakusasudde so kati waliyo omuyimbi yali akigambyeko nze kati toyinza kuŋŋamba ebyo nza nti ebidongo mbiruddemu kati tondeetako kamanyiiro kyenjagala kyemba nkola oyitegedde bw'otuuka ate bw'atuuka eyo n'akajjamu akalango tasobola akajjamu olimba kasandufulumi okujjamu nga ludiddemu walala kisoboka ekyo naye nga lwange tasobola kajjamu ate obona okagiramuwa tewali so ebyo birungi nfunye bingi olina empwitu nina empwitu ebirungi nfunye bingi nti baali tebammanyi lutalo nandeeta ne bammanya nga producer ate awo envudde ate nenkuba akayimbi ate akayimba ne bakamanya nfunyemu ebirungi bingi nti nninnya ennyonyi neŋŋenda ebweru ompita wakusaaga Yaledi walinyadde ennyonyi kutidde nga lutalo sinakugirinnya bulinnya nti nninnyeko ni waliyo n'okuzirinya n'okoowa lwa lutalo kati zinakoowa nazirinnyako nenzikoowa ate lutalo eyaŋŋambanga namugambanga nga twakalabagana luli edda namugamba oba ndirinnya ku nnyonyi naŋŋamba ogenda linnya ennyonyi ozikoowe kati nalinnya ennyonyi nenzikoowako si kati nti nazikoowa nti banaye siriddamu naye kyeŋŋamba nti twatambulako kuba twatambulako olugendo lumu ne tulinnya ennyonyi 12 nezintuuka ku mutima kuno nga kati wakinyumizawakatambulako nsi naki nsi ki ezo nagenda kati ate awalala ate saagenda ate na lutalo nagendako e Rwanda eyo nagenda ne Good Life Red and Weasel oyo show ze balina e Rwanda ate ne tugenda nabo kati lutalo ne tugenda egundi e South Africa sebo ne visa ya America njirina walinnyayo kutidde tuteredde baba kati tuteredde so kati ntambudde ebirungi nfunye bingi nnyo mu production yadde nga sente sinnafuna naye era kasita bayinza okugamba omusajja ali eyo yagaggawala dda etalatangaavu sente sinnafuna naye nga Umaru yagezezzaako okulinnya banaye Umaru kyali wano ku kamera naye Umaru yalinnyeeko azirengera mu bire azirengera nazikubira jjambo Umaru toli weka muganda wange naye nga music weerabawa what's your goal oyimba buyimbi just kinyumu oba oyina goal kati navudde mu kinyumu olwa manager wange ye manager wange ye kati ali mu business kyova olaba ateekamu ssente ze netukola video mu covid n'ateeka nnyimba ku gundi so kati music namuyingidde bulungi wali olabyeko oluyimba lwo nga luyina
emitwalo 5 eja views oba walwekanze juzi n'ogamba muna inalwekanze oluyimbo lwaleeta lulina emitwalo 44 lugenda mu 5 n'ogamba nange nsobola obbikola inalwekanze neŋŋamba bannaye oluyimba nga lutambudde akasimu akakubiddeko mama n'omugamba mama bwe yawulira oluyimba yagamba ki mama ye atalina buzibu yabeereyo abantu babeera mu mutawaanya bagendayo nga bamubuuzabuuzaako nnyo batukobye niwe maama wayaledde okakasa abantu bajjayo bamubuuzaako bamulamusaako so azira buzibu maama wange akemba omulundi ogwasooka gwe yasooka okawulira ategeera nti niwe ye maama nti ye namwembi maama mwembi ye mwembi wa gospel namukolere n'alubamu wamukoleire maama mwembi kitone kyawaka so bwe yawulira akemba yasanuka kirungi kemba tikawemula nti kajja muswaza ansabira mikisa myerere bw'ojjayo ku mukyalo okataamu okwawo mwakadigiddamu tubaayo n'emikolo nakemba abasoga abali eyo abaana abali Idinda obusoga okutwaliza awalala abalina ebitone obayambi otya abaana b'omu Busoga ogezezaako otya obayamba Busoga yaife ekisooka eyala Busoga erina talenti ningi abantu balina ebitone nga bali eyo aye obuzibu bwe balina nti babityamya Busoga ne problemu yonka nti omuntu aba Busoga yayenda kwembera mu Busoga region yonka nga toyenda kusala ekyo ekintu n'ekibi eino ekiri awo ayinza kyendiba kuba abantu abasoga banange mwidde twembere ensi yona yona omuntu aba n'ebiroto nga ayenda bikome Busoga okiddi ekyo ngabo mu Busoga abembi nga bayembera awo Busoga Idinda awo ayenda kukuba ku Apex ADS luleira nga kuba ati nze nenda nvuga ni Malagalo nayi Malagala bamwiddi Busoga ati nze nenda waliwo n'abembi abandi abeye Busoga bani waliwo omusaadde yayemba olemba ndi munoni ayiti timwidirina yayemba akemba kawoyiwolooza nisa muwala wange kawoyiwoloyo olemba olwo tutimegade oyo kawoyiwolooza nisa muwala wange kawoyiwoloyiwe kayo kemba yajja ku mukibali yadoma waliwo olundi aora sefolooza olina akatinko osaaniire aye abaami abo mbobo bwaira oli waira muna zena tiri wabuti oli waira buti nekiremesa muziki w'Obusoga akoma Busoga nti ono ife tuli Basoga yo ono amaina gaiwe nga toli gategera bulungi segera so kyendi bakuba nti bave music audio ekyatesawo Capital City Kampala nawava buli kintu ekyo tokiddi bulungi nti niwe okuba Busoga n'ojamiriza otya sooka otekakase wano e Kampala buti wova e Kampala bwova Busoga idde e Kampala okakase ogayiteku bwova ano awo ng'ogema Masaka kuba n'okuli amagira gona agajja buli wantu lino erijja Masaka lino lira Idinda liro Mbale okitegera so buti mulina okuva e Busoga mwidde eno ekintu kivaano nga tukitambuza tukyezaawa ogemagalina otya n'abembi Abasoga abali eno e Kampala nga John Black n'abandi John Black oyo titwebona aye nga tuli bakyali twogera ku WhatsApp bikyali tulwawo okwebona aye nga kyali wange aye nga tulwawo mwogerako ku byokukola buti we erobozi irungi ni John mwogereku musobola tukolera yakemba ak'Olusoga mu mbeera yona yona John ndwawo omubona kubonako mumubona ebiseera ebyo wabisomyako oba emmeka oba ebikitundu kubanga ebiseera ebyo in fact kwali kujja eyo gundi eyo yena nga ali kujja twasisinkana ku embasi ya America nga tujja funa visa awo nakoma tiranga mumbona aye nga kyali wange twogera ku WhatsApp biki aye okumbona physically nduire sabali eno nti bembi Basogera tulinayo John ni Yaledi nani owundi n'abandi bangi nani anti n'abandi bangi baliyo bangi bangi ayi tibenda abandi tibenda kwogera nti Basoga kitinga ba producer abasinga Basoga ayi tibenda kwogera oli serious Basoga ayi side soft ayogera side soft Musoga Roni Musoga Rondadon nkuti Roni ono gundi akubira Bebekulu Roni Musoga mwene konko Steve M abo Basoga
Ani owundi gundi ono ani Nesimu olimba nkutire aiti bena alwogera Nesimu musoga basoga abo Nesimu ate baire tichidi na Nesimu ojayo noyogera olusoga ngakwiza mu Luganda lwaki tibali proud betereze n'eggwanga lyaife tulina okulyenda kubanga tikyuka nti oli wawa abapulusa bangi basoga nigundi pade man yena musoga oba yakulira busoga oba musoga aye nga olusoga alukuba budingi oba yaboneka yakulira eyo yena aba musoga tulina n'okubuuliriza ku gundi ayinza okuba musoga ate n'abembi abasinga kwemba wano mu iwanga basomera ku sayidi y'ebusoga muyiri we baleno baradio bonabona abasoga tweyagale ekintu kirina mu itaano mu mupiira tuliyo abasoga ezaabwe batali ate bali mu poliisi yebwiddwa eyo tuyinza ofuga ku Uganda eno tugumemu busoga eyinza ofuga ku Uganda oba ninza nafuga oba iwe niwe nakuba voice wene kale eno segment ebaire esembye ebaire yaife basoga nakuwa yako mu lusoga mu bintu ebyendawulo twenda okuba ku bantu boba oli musoga be proud wayova Yaledi ali proud okuba nti musoga azena namwe kangira ano nga ate olusoga alwedde bulungi nakutwata nze wendagana omuntu ngaidi olusoga natugimagana bulungi ino kuba it's where I come from ne chetulina okola kyonko okulaga abaana nti munakabira yo timbi oli kitegeera osobola okuba kyoyenda aye ikiriza nti olulimirwo kikulu ino oli kitegeera omuganda ikiriza nti oluganda lwa amaani omusoga omukyoli omuteeso omulango omugisu wona yona yova be proud wayova ogoyizo kwagana nga ebintu bidemye munsi aye atenga point ntono etine demeise ebintu kuti atobona abantu bendani midde bayinze embaawo nalowooza munakuba nti omuntu nga ti musoga awulira atya zinga mbona oti abulira bubi anange oyo tokyolowooza owulira otya nga toli musoga towulyanga ife betuwaya binuma wali emmere yakwikaye nga toli musoga baida kasalamu abaana ba TikTok obeta mu okay nenda okubanga atoba obugambo byebisemba tuve wano obugambo obusembayo nenda muwagire music wa Yaledi n'abembi nze tijja kuba nti muwagire wangeze nkaye buli aleta akembanga kalungi bakagira okutola ko bwembo bubi eri abantu abembe nakudi nennemba tida kuboogera mayi naye mutusobeire lwembanga lwe mulabu omule lwembanga tusobola kuweereza muzairewo n'omukubo otiwuliramu oti luba lwemba n'olwekyo mwetereze mulete nembe nungi buli aleta akembanga kalungi mukawagire okolya mu studio ki double kick kaliwo erisaidi double kick buti eri bunamwaya lwakuba buti esaa dino tuli mugitereza ekyo bobo nondagaine wane wa muganda wange tuli mutereza nga weri soferi ngewaire endongo tudikube okay kale enamba yajibawadde dda bamuyise Yaledi. He's a very good artist nze njabagamba nti he's a very good producer abayimbira ebweru w'eggwanga abali mu America abali mu UK olusi munonya ba producers ne mukoza ba producers abakadde nnyo bambi nga takyamanyina kigenda na trend naye ye mvubuka aba mu mwaka nga inamu nyimbe eziwera omukaaga so kitegeeza mulungi style zonna azikuba oyinza ogamba aleka kuba bya balutalo nedda style zonna azikuba buli kisinzida gozotya kitegedde naye temujja mu bintu bya mwana wa mama kwatiramu mwana wa mama sajja naye agezaako kulanga ensonga zonna azikwasaganya. Allen Cruz abo bonjagala ku Instagram Allen Cruz official, then Facebook Allen Cruz, YouTube Cruz exclusive, wamne channel ya feria ya mama Brighton iwaberayo comedy mwerere yekayeka musajja ambede ku kamera mta Umaru Umaru omulimu eguna mulungi ate nja kuba sikuteeka nga ku kidowano nga ntambula nayo buli wendaga. Umaru akola mulimu ki? Umaru jemirimu je kale ale tujja kuba beba kwata ka video yanga aba basajja ba Umaru later
omuyita Kusaaga yo yali ku kamera ya leeto agimanyidde ddala ekitegeeza ekifaananyi bw'olaba nga kirungi nnyo wumalu bw'olaba nga kibuzeemu wumalu bw'olaba nga kibi wumalu komenti nga wansi awo bw'oba oyagala okulaba ku wumalu bw'afaana akasajja akavuka kalungi era nsuubira nti bw'oba oli eyo mu kiyumba nga toyina mwagalwa wumalu waali ku freeway nja muteeka buteesi mu DHL abe nga akutukako mu kiyumba wonna wonna oli kale musiibe bulungi mweraba